byabadde akola mu studio nawe katubikutuseeko at the center of your home or your business. Tunyumirwe nawe. Okuzika twavuddeyo kyannaku nnyo era nzize era gyenzira nti tukyaliyo n'abantu baffe kyatukoze byokuluzinga abantu babiri mu lunaku lumu omukulu n'omuto abali bakirabyeko oba bali bakiexperiencezeeko mu kimanyi abantu baffe bali mu kunyolwa nnyo kwa nnaku era ffe tuliwo bugumya naddala maama wange ne famire ye. Ekirala mbanjulira olunaku lwa 21 November munsanyusiza nnyo mwana mbanjulira 21 November tugenda kuba Lugogo Cricket Oval. Olunaku olwo tweteeseteese bulungi era nga yemulabye bandi yetegese bulungi nnyo ekoze reaso emyezi egiyise 2 nze bampise leero okujja okutandika okukola nabo era ngenda kwengejenga nabo paka ku last day. Tulinamu bingi nnyo ebipya bimugenda okulaba ngera mumanyi nti concert era exhibition ndabayibiramu ku nyembe ezenyumira nga nze egenda kuba show nga nange tunyumye tuwuliziganye nange mbawe ku background yange live nga tuli fenna mu kifo kyekimu. So leta mama, leta tata, leta mukwano go, leta bali eyo bonna baneighbor, leta ekiwala kya Land Road kisabe nga kati Land Road akusuziza omwaka mulamba mazima nawe kyakaza mu kyana ki. Abayimbi bali ebagamba wandi badojja no bakulembulamuko kube yali position eri yali agamba atagala kulizayininga. Omanyi wenesimbawo kubwawuma ne bacamuka ne beewo obukulu mbandi eyo mu kyalo ndi mukasoli wange mpulira balayira nze gundi wa gundi nzakulembera kino olaba beewa n'ebitongole mu buyimbi so kibazitoweredde nga balaba ffe bakulembera nga tebali ku nsonga zaffe okitegeera ffe tulina kitubanja kimu bwe tukifuna tudde ku kirala nzisina nsonga naziwera 3 zimanja parliament eyo tumanja copyright yokka bwe tumala gifuna tudde ku police tudde ku monitoring n'ebirala byonna tudde ku nsonga endala. So ensonga eyo mbegayiridde nkyaliwo webe balemeredde bajinzirize nze ngene manje copyright mu manje ntuufu nze emanje yange yakumba paka ku parliament sina manje ndala ntuufu nja kuva nakawuka eyo lumu nga nkubya ovulo yange paka wa ku parliament. Era nze ng'omukulembeze w'abayimbi nyimiridde wano nga mbategeeza nti nkyali ku mulamu ogwo ogubanja ki copyright kyogamba tokimanyi banondolola ddi owaye banondolola ddi nkolera bweru wa office nze byonna byenkola nze kati kagereze nze gyensula nze honorable waayo nze byange nkolera bweru wa office nyimirireyo neŋŋamba oluguudo lwenakabuka bannange mwalutinyiga poozi abantu nga bafiira mu binnya by'oluguudo olwo emmotoka nakati leero mutanze emmotoka eguddemu mu kinnya abantu bali omu bali mu twende sikasika gundi siba emikuwaawo ffe mutwagala kubeera tutyo. Sente nga ziringa zizeemu okwawula mu bayimbi kuba kati amagye agagenda okujja bagagayigene mu sako abamu bayindi mubatukakaatikamu okuyimba okumanyi gwe z'okumpayo solofa temutukakaatikako bantu bamwe babajja music ffe bayimbi abalala beegatta kubulabikanga bayimbi bamanyi bulingi bamutundawa ne bamasamasa bati ffe tubamanyi mwana tubalabeyo ku TV nga bagezaako nnyo okufaanana bayimbi wabula beesimatinga naffe tubalabira luusi bapromotinze botiki. Is a